okole sente eyo business osobola okuwa byonna by'otalotanga nako nti oli bifuna singa ogikwata bulungi. Omusajja omu yagamba whatever the mind of a man can conceive and believe it can achieve. Abantu abamu mirimu egy'enjawulo bawangula ate oyo kye yakola gwe ky'otamanyi n'akwatayo gwe n'otakwatayo. Basebo ne bannyabo abagobera Mechanic Rabongo Live abasinga mumanyi amanya Ne Sseka Bagenda abalala temumanyi kubanga kyaneneze ekula okumala ebbanga. Mbadde mu lugendo lwa channel eno era nsuubira wesibadde abantu bangi nnyo bagyegasseeko ne bagikulaakulanya okutuuka ku kino. Twebaza Katonda tewali kitasoboka. There is nothing impossible. Bwe tubanga tusobola ate okutuuka ku kkula lino erya Mechanic Rabongo Live nga bweri ssaawa zino, kitegeeza buli muntu ali eyo bw'aba yekkiririzaamu osobolera ddala okufuuka ky'oyagala okubeera. Omusajja omu yagamba whatever the mind of a man can conceive and believe it can achieve, and verily there is nothing right or wrong which desire plus belief cannot make real. Olunaku olwaleero nzize wano abasinga mumanyi ntambulira mu line ya inspiration era nkomyewo ku nsonga y'emu naye ku luno ate twongeddemu ebirungo. Nakola research era nkyakola research. Nakola research okumala ebbanga ddene nga nnoonyereza lwaki abantu abamu mirimu egy'enjawulo bawangula ate abalala ne batawangula. Kati kindeese wano olunaku olwaleero, olunaku lwe ntandise olutalo lwe ŋŋenda okulwana okumala ebbanga lyonna ndowooza ne nnaamala ku nsi. Ŋŋenda kwogera ku buli mulimu, emirimu gy'abaasoma n'abataasoma. Kati muli eyo mwebuuza agenda atandika na mulimu ki? Ŋŋenda kukwata mulimu ku mulimu nga mbabuulira ki ekikulemesezza ogenda mu maaso. Gwe yagenda mu maaso tomanya oyinza okwerindiggula ennume y'ekigo kubanga olina ensobi z'okola. Tulina ensi ze twegomba nnyingi. Twegomba Amerika, twegomba ensi z'Abawarabu, tugenze wantu wangi nnyo nga tulaba amativi bona ne twewuunya nti abasajja bano Katonda abaagala nnyo okusinga ffe. Bakozi bakola essaawa 24 kiki? No, abantu bano baawuliriza ennono babagenda b'ebiseera ebyo ze baababuulira ne bazinywererako mu bwetoowaze obw'amaanyi, era ensonga lwaki ensi ezo ze mulaba zaatuuka ewawakanirwa. Ffe nno Katonda baawadde obulamu, tulowooza nti naffe kye kiseera okuyimuka twogera amazima gakaawa. Ne singa tetutandike kwogera mazima, Uganda tejja kusenvula. Uganda esenvudde naye esenvudde mpola. Okuva twafuna independence tuli myaka emeka? 1962. Balabalamu awo gwantunuulira. Tuli myaka emeka? Emyaka mingi. Awo we tulina okubeera. Ye bannange, before independence, kyemuyita independence, Uganda teyaliiwo. Bw'eba yaliwo kyekyabaawo. Mumala myaka gya independence gyokka, naye Uganda nebaddewo obukadde bw'emyaka. Tunuulira we tuli mu ggwanga nga kyoyitamu naawe okimanyi, naye ndowooza kye kiseera tuveeyo twekumeekume tuwaŋŋane amagezi wannawali. Nange nina wengajja ate nange ne ngabaleetera nga bawe. Amanya nga bwe nabagambye ndi Sseka Bagenda ndi ku Mechanic Rabongo Live. Nsaba buli video eyita ku mukutu guno mugisharinge, mulaikinge, enamba za Rabongo Charity Foundation ziyita wansi awo muwagire. Abantu abalanga naffe mubawagire. Twesitule ate naffe tugende tuddemu amaanyi. Buli lwe tuzuula nti waliwo abantu abagoberera tuddamu amaanyi. Olunaku olwaleero ŋŋenda kwogera ku education sector. Ŋŋenda kwogera ku masomero. Kiki olina okukola okutumbula essomero lyo? Oyo kye yakola gwe ky'otamanyi n'akwatayo gwe n'otakwatayo. Ŋŋenda kukuwa ennono ze tulina okugoberera ng'abatandisi b'amasomo ba directors n'abasomesa. Ki kye tulina okukola? Tubikoze ne bye tutakoze bingi 2024, tugenda kuyingira 2025,
tuyina kukola ki? Ekisookera ddala kwata pen n'olupapula owandiike wansi authority. Authority nkireese bwe ntyo oba nayo nnono ne kanjogere bwe ntyo authority. Bw'oba otandika essomero, bw'oba walitandika nga weebala bannamateeka oba amateeka oli mu buzibu. Buli woofuna ekifo wagenda otandika essomero nga tonnanoonya baana, nga tonnanoonya basomesa, nga tonnanoonya ntebe n'ebirala ebikozesebwa abaana basobole olw'okusoma, fuba okulaba nga bw'oba ogenze mu kitundu chairman n'akakiiko ke beeyanjulire. Ekisukkakaawo kyekiriwa, emisolo gisasulwa, tulina Ministry of Education and Sports. Ebintu ebisinga ndowooza nno bye balina okutuwa naddala ebiwandiiko bingi ddala. Kale bw'oba otandika essomero, fuba okulaba ng'ogondera amateeka. Ntalaaze eggwanga lino lyonna waliwo amasomero mangi gemmanyi era minisitule mulina okuzuukuka amasomero ago nga temugamanyi. Kati nno ministry oba amateeka ayo gabanga kugamba ab'obuyinza babanga tebakumanyi ennono ze ngenda okusomesa wansi wano oyinza obutazinywererawo kubanga essaawa yonna ogenda tojja kunywererawo awo kubanga toli license, toli registered n'ebintu ebiringa ebyo. Kale gwagenda otandika essomero oba eyalitandika nga totunuulidde kagamba ako kenjogedde okasudde mu ggulu kokatunuulidde kyamuli akagamba ako authority, nkwegayiridde tereeza ensonga ng'obudde bukyali. January amasomero agasinga mugenda kuggulawo, abamu mwatandise okunoonya abaana, mukola buli kimu kulanga mufuna abaana, naye ng'abaana tebannanywera mu ssomero lyo n'okutandika okukungula nga bwe wasiga. Nkwegayiridde authority. Ensonga eyo ngikoonyeeko bukoonyi. Omwezi gwa January gonna ogwa February n'emyezi emirala gyonna mu ttaamu ng'etambula egenda mu maaso ngenda kuba ntalaaga ebifo eby'enjawulo mu masomero ag'enjawulo nga nnambulwa ensonga zino. Enamba yange erizo 0742 13 58 65 0742 13 58 65. Nkubira ku simu jangu mu inbox yange ku WhatsApp twogere. Abasomesa bo recruitinze abagenda okukolera emirimu balina okuba nga bali inspired, nga bali ready okukolera emirimu okole sente. Eyo business osobola okuwa byonna by'otalootanga nako nti oli bifuna singa ogikwata bulungi. Kati nno goberera amateeka registering essomero, sasula buli kasooso k'olina okusasula. Namba 2, corporation tuguddewo, we are registered. Oba tukola buli kimu okulaba nga amateeka gatukkiriza okukola emirimu gyaffe. Ofunye abasomesa, mu abasomesa baba bafunye nsubiramu ngoberera, babafunye muli abasomesa 8 oba 10 oba 3 oba bameka muli ku ssomero. Ensobi gye musinga okukola bwe mubeera ku masomero mmwe abasomesa temukwatagana. You don't, you take this principle of cooperation for granted. Amasomero gonna agagumidde agana departments ez'enjawulo wabaawo okwatagana awo. Tosobola kukola kintu ng'oli bw'omu. Era bw'osanga amasomero nga galina staff nga tekwatagana buli omu ali ku lulwe, ge amasomero g'owulira nti gabaddewo ebbanga, gabaddewo ebbanga naye nga gawenyedde ebbanga eryo lyonna lyonna. Era director bwakusanga akugamba bagenda essomero lintamye era ndowooza ngenda oba nteekemu bapangisa oba nnyumba za nkoko n'ebintu ebiringa ebyo. Olw'okuba tofudde ku bizinensi teweetegereza abantu bano, because you are the system. You the system employees abasomesa ne bajja okukolera bagoberera kye balaba system kye balagira okukola. Naye olw'okuba oli mugayaavu tofaayo. Abantu bano balese ne bakola ebintu nga bye baagala.
Tiwali kigenda maaso if we don't cooperate abasomesa. Olunaku olwaleero nzize okwogera ku masomero. Amasomero gakolebwa abasomesa, abazadde, abaana n'abagakulembera. Kale tukwatagane, let us cooperate, tukole emirimu. Ensonga endala, concentration. Tugenda kufuna abaana era oluvannyuma lwa episode zange ngenda obaleetera eziwerako ku sekita y'obusomesa. Nsuubira mugenda kutegeera ekyokukola. Bwe munaategeera ekyokukola ne mufuna abaana. Bw'ofuna abaana, maybe abaana bannasale oba balevo yonna gye baliko. Ffe okulabanga abaana bano bw'oba osazeeyo kusomesa mwana eyakajja ku ssomero erinnya lye kiremereko, kibeereko, concentrate. Bw'oba oyagala muyigiriza kubala kuva ku mpaka ku 10 n'okikola olwaleero n'enkya olw'okusaba n'otakifaako, omwana oyo tagenda kuyiga. Weeteeke mbigere by'omwana oyo. Gwe wali otandika okutambula watambulirawo. Baakuzaala nga webaka wansi awo n'otandika okutuula n'oyavula n'ogeegenya okutambula n'otandika okutambulira ddala n'odduka emisinde. Kati raba otambula adeptly nga teri akutte nako, otambula weesanga otambule kubanga kiri automatic. Therefore bwe tufuna abaana towambagatana. Kwata ensonga emu at a time osomesa omwana. Bw'ona osomesa omwana tubetaaga kugenda ku mizindaalo nawuwa okulangirira nti gw'osomesa abaana. Ffe tujja kulaba, ffe tulaba. Ffe bazadde tuzadde abaana era tusalawo at the end of the day nti waddaawo mu ntandikwa saatwalawo baana naye abantu abasomesa abaana kambawo omwana wange. Please abasomesa abampuliriza ne ba directors abali eyo, eno principal concentration mugiteekeko essira. 2025 mwaka gwa kukola nga bwe tutakolangako. Tusomesa abaana tunyweze kyoko. Mbawade simu yange awo wansi 0742 1358 65. Bw'oba oyagala nja kujja eyo ku ssomero lyo nyongere ate ekyama kino nno kyama okwongera okukirambulula. Ensonga endala gye njagala enno n'endala, gwe nannyini ssomero baabasomesa gy'olina okubateekamu. Gwe nannyini ssomero, you are the system. Abasomesa balina okumanya nti they have to be persistent. Oba oli muyimbi, oba oli munnabyabufuzi, oba okuba ati ng'abasajja balabongo bano, ekyama ekyama ekisinga mu nsi muno ate abamu kye batazuula kwe kulemerako. Okulemerako si kwangu. Oyinza okuba essomero limaze emyaka ndowooza nga 10 wagala disuulawo likutamye, kituufu likutamye, naye ate nkusaba lemerako. Mu kulemerako kw'olemeddeko emyaka omwenda oguyise, Katonda akusaasidde akuleetedde bagenda, agenda okukuwa ebyama ebyo. Abamu babirina naye tebaagala bitunda. Singa babadde baagala bitunda baali badde balina gye bakuyita ne bagamba jangu tukusomese ekyama kino, ekyama ky'okulemerako. Tulina okwogera ebyama kubanga you live once, you die once. Kale bwe tuba tetwogedde bino ate munnange ensi eritujjukirako ki? This is a tested secret. Buli muntu alemerako amaliriza nga awangudde. Bw'oba oli musomesa lemerako. Bw'oba oli director wa ssomero nga likutudde muli kumenya lemerako. Omwaka omulala gugwo gujja 2025 watandika dda naye ky'obulamu kati kulemerako. Togwamu maanyi angindea, togwamu maanyi. So ensonga eyo ngisomesa mu bujjuvu nga nzize gy'oli eyo, naye olw'obudde tuli ku mpewo akadde kaba katonotono, ne bwe emanzi gye nzize eyo tuba n'ekyanya okwogera ebbanga lyonna.
sinakindi tusobola n'okwogera essaawa esukka 8 nga twogera ku nsonga ya persistence. Therefore lemerako kyekyama ekikulembedde ebyama bya leero. Lemerako gwe nannyini ssomero yalitandika. Jjukira gy'ovudde n'wootuuse kati. Nkakasa bulungi we wali mu ntandikwa si wooli. Kitegeeza nti w'obanga osobodde okufuna ekitono ekyo ky'ofunye mu bbanga eridde n'oba ettono ly'okoledde, okyasobola okufuna ebirala singa olemerako. Ensonga endala, literacy is the ability of a child that you are teaching to read and write. Bw'obanga togoberera bintu ebyo wammanga, amateeka gakukkiriza okola emirimu gyo. Your teachers are cooperative. They know the meaning of concentration. Balemeddeko nga naye bwe walemerako. Tusobesa abaana okusoma n'okuwandiika. Buli ssomero nali olaba eriri eriweegomba. Olyegomba olw'okuba abaana baawo bamanyi okusoma n'okuwandiika. Yonna gye mwagenda ne muyiga obusomesa, abasinga ekyewuunyisa mwagenda mu colleges ezimu ne muyiga obusomesa. Niyo olw'okuba tewamanya bukulu bwa business gy'oyingiddemu, ebintu bye baakusomesa wabitakinga for granted, okola bibyo tofaayo. Bwe bakwasa abaana tulina bakasoma emirundi ebiri. Waliwo abazadde n'abaana. Abazadde ffe tusindika abaana ku masomero eyo ne bajja mubasomese. Kijja kuba kya buswavu omuzadde okwekula akakadde ke oba obukadde obubiri oba ssente zonna ze mubasaba nawe oba omusaba mitwalo 10, omwana n'akomayo waka nga tamanyi kusoma na kuwandiika. Mbadde mbasaba abakulembera amasomero, badirector b'amasomero, abasomesa, put emphasis ku nsonga eno eya literacy. Kingi nnyo ennaku zino wadde nga mulowooza wadde ebizimbe tubizimbye eby'amasomero, naye obutamanya kusoma na kuwandiika bungi nnyo mu baana. Manya ennaku zino badirectors bibeesibyeko ennaku zino bimanyi bingi, era nja bikoonako wano nga mbalabula nti singa munaagenda mu maaso ne trend eyo gye mukutte, abamu mugenda kugwa mu myaka egitawera 10 okuva kati. So illiteracy mu baana kingi nnyo. Mbadde mbasaba abaana tubasomesa okusoma n'okuwandiika. Literacy ekintu ekyo nkisomesa nnyo. Ennamba yange eri 0742 13 58 65. Munoonyeeko mu mwezi guno ogujja ogwa January. Throughout the year ngenda kuba ensonga ezo ezimu ku nsonga zentaddeko essira. Okusoma n'okuwandiika. Eggwanga eririmu abaana abato emito nga tegimanyi kusoma na kuwandiika. Eggwanga eryo lyolekedde obuzibu obw'amaanyi. Eggwanga lyolekedde obuzibu obw'amaanyi singa tetwongera kubuulira njiri eno egamba abasomesa nti mulina okusomesa abaana okusoma n'okuwandiika. Kale director w'essomero n'abasomesa omwaka guno tugenda mu 2025 mufuba okulaba nga abaana bonna Katonda baatuwadde tubayigiza okusoma n'okuwandiika ku level zaabwe, ku mitendera gyabwe gye baliko. Waba top class muyigirize byalina okusoma n'okuwandiika, balina okumanya okusoma n'okuwandiika. Waba P1 kola bwotyo, owa P6 kola bwotyo, owa P5 kola bwotyo. Tokkiriza kujjako mwana ngalo nga tamanyi kusoma na kuwandiika. Byalina okumanya byonna bimuyigirize. Ng'oyita mu nnono ya concentration, cooperation, persistence n'ebintu ebiringa ebyo. Olunaku olwaleero obuntu buno emisomo gyange gino njagala gireeteramu episodes mpola mpola. Ngenda kusunangako mpola mpola nga bwe nkomawo mu paati eddako mpola mpola nga bwe mbayigiriza mpola mpola. Saagala kwogera bingi nnyo, njagala kwogera kitono. Tukiwandiike wansi, tweteketeke okukiteeka mu nkola, ate nkomewo. Olwaleero nkomyawo ku literacy, ngenda kudda ng'ate njogera ku bintu ebirala ebisobola otuyamba ne tutumbula amasomero gaffe. Twetaaga numbers 2025. Teweebaka, njagala olwaleero osule ng'okulungutana nga weebuuza nfunye ntya abaana. Ate abaana bwe mbafuna
mbafuula ntya quality numbers. Abamu kumwe mwina abaana bangi naye abaana abo temubatendese. Ngenda koma mu kitundu ekirala mbadde nkusaba subscribe to this channel Metanikira Bongo live. Obuweereza buno bwe tutuddemu wano wentudde buweereza bwennyini La Bongo Charity Foundation bwagire enamba ziri awo ziyita wansi awo noonyaako okwongera okusomesa ennono z'okuwangula 0742 13 58 65 0742 13 58 65. Tuze nkomyewo okwogera, ngenda kwogera ku buli mulimu. Oli muyimbi, oli mubumbi, oli mukubi wa bifaananyi, oyera makubo, oli muzimbi, oli kondakita, ovuga taxi, ovuga baasi, okola mulimu ki? Nakoze research, nakola research, nze nkola research kumala emyaka mingi nnyo. Ebintu byenkoledde byenkoze mbikozeeko okunyonyereza ebbanga ddene nze ngenda bikugambira mu ssaawa ekinene ennyo. Ngo essaawa ndowooza nga 48 ng'ozigassewamu. Nze ebintu ebimbonyabonyeza ebbanga ngenda bikubulira mu bbanga ttono bwe riti. Akatundu kaffe akasooka olunaku olwayo kawedde bwe katyo ngenda kudda ate nga nkubuulira ennono endala. Abatandisi b'amasomero abasomesa ki kye tulina okugoberera amasomero gaffe ne gafuuka ag'enjawulo. Mwebale kumpiriza olunaku olwaleero amanya nze Sseka Bagenda tubaagala nnyo ate ka tweteeketeeke tukomewo n'ekitundu ekirala. Mwebale nnyo mwebalire ddala.